nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Swaibu era nga nze yakalondewa nate Bannayuganda okubeera pulezidenti waabwe. Newadde mukuba mu ngalo entebe baagiwamba baagibba era tukyali mu kaweefube w'okuginunula inshallah. Bukyanga nve Uganda situdde sajjamu exile najja ku mission ndi mu lugendo I'm on the move era final destination egenda kubeera Kampala Uganda nga tujjako mu 7. Waliwo omukyala avuddeyo n'alaga obutali bumativu n'ekibiina kya NUP ng'agamba nti beefuula mbu tebaagala ssente za mwami Museveni nga ku mugenzi Helen baazikutte ne sijjukirawo gavumenti we yaweeredde NUP ssente. Agamba baagaana okuziika Ssegirinnya mu kitiibwa olw'ebyenfuna. Mukyalo ono abadde mukaawu ddala eri ekibiina kya NUP n'abakulembeze baakyo. Tugenda beera nga tumulaba mu ngeri emu. Waliwo omukyala avuddeyo n'atabukira amalwaliro ga gavumenti agamba yafiirwa omwana mu bintu ebitategeerekeka. Naye tumulina Chairman Nyanzi olunaku olwajjo okusinziira ku balooya bategeezezza nti gavumenti abajulizi beereeta mwe muli Chairman Nyanzi n'omusirikale wa poliisi omu. Kaka Chairman Nyanzi afulumizza ekiwandiiko nga yeewakana era asambajja byonna ebyamwogeddwako. Agamba bino byakumusibako matugambuzi kumuliisango. Tugenda yitako mu bigambo bya Chairman Nyanzi mu ngeri y'emu. Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu olunaku era olwajjo yasinkanye ba artist munda mu ggwanga erya America ne bagenda maaso n'okuba nga bawayamu ku nsonga y'ebiseera eby'omu maaso eri eggwanga lino, era nga yasinkanye omuvubuka gwe bayita Luzige Masuudi gwe baakuba ne baasa emimwa. Agenda ku sajjale musajja wattu kubeera ng'atereezebwa afaanane nga gw'oba nze. Ebyo n'ebisingako awo bye tugenda obbeera nga tutunuulira mu mboozi eno gye tukuleetedde. Kankole bwe nti nkomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Njagala okubuuza abakulembeze bannu mukole statement mutunyunyule bulungi. Mwatugamba wano mu lumbe lwa Ssegirinnya nti temulya ssente za Nakyemalira era ne muziika Ssegirinnya ng'aziika omupakasi ne mujja ne mutukolako effujjo epitirivu mu kufa kwa Hereni. Essente zo nga muzikutte. Lwaki mukkiriza Hereni n'aziikibwa mu bitiibwa ebituufu ebya Paalamenti nga mwakolako Ssegirinnya effujjo ne mulemesa abaana b'okubaweerera ne mubalemesa abaama b'okubayamba ne mugamba nti temulya ssente za Nakyemalira? Pulezidenti Museveni yakyuse. Mwe baferemu abapolitikisi mu abannu muveeyo mutubuulire. Ku luno omubaka w'e Kalangala eyafudde yabadde wa NRM nga mutudde mu Paalamenti ne mumuteeseza okumuziika ne mubuziika mu bitiibwa. Mwali munyooma kikabunafu nga temugenze kuwamba mulambo gwa Hereni nga bwe mwawamba ogwa Ssegirinnya. Ne mujja mutukolako effujjo e Masaka ne mulemesa baminisita bonna okuziika Ssegirinnya n'ayamba abaana 8 be yaleka. Ne mudda ku TV ne mutegeeza ensi n'amalediyo nti mmwe temuwaagala buyambi bwa Nakyemalira mujja mweziikira. Mwayiminyanga ali mu kkoona nga mugamba ayagala okulya ssente za Museveni ayite wali, ayagala okuziika Ssegirinnya adde wano. Kati nga ndabye mugirya emmere ya Nakyemalira. Pulezidenti Museveni yakyuse. Mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda nga muli mu katemba. Era twagala mukwate ssente zonna nga bwe mwaziwadde bwe baziwadde Ellen.
Nakimuli bwe babawa abaana basegirinya ssente mwazanya katemba ne muda mukusiruwaza abantu nga bwe mutalya ssente z'abannakyemalira. Kale tugenda tandikira ku mukyalo oyo kansooke nkubuuzeeko nga naawe bw'ofumitiriza ku bigambo bye oba nga bw'omuŋŋambirayo akagambo. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Olunaku olwaleero lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi tuli mu Gwakuna atwolekera omwezi ogwokutaano era omwaka 2026. Njagala kusaba vidiyo gimpeere like mukwano gwange eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga osobole okubeera nga buli kimu okifuna mukadde. Nzikiriza nkutegeeze ku Bandiga Construction Solutions bano bakugamba ayagala okuzimba oba okuddaabiriza beekwata ennyo era basangibwa Lweza okuliraana ne Kanu Resort Hotel oba obakubireko ku namba z'essimu zaabwe eziri ku screen yo naddala esembe 222 basobole okubeera ng'ate bakuyamba. Sheikh Ashraf tomwerabira musomi era mulombi wa dduwa munoonyeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo nga bikutaataaganya mu bulamu mukubireko ku namba y'essimu eri ku screen esembe 711 asobole okubeera ng'ate akuyamba. Katuddeyo tutunuulire ebigambo by'omukyalo ono. Omukyalo ono agamba nti abakulembeze abafere aba NUP abakulembeze abafere aba NUP si oyo omukyala. Kakati tusooke twebuuzeemu. In fact bwe nali nkola emboozi ya Helen nabagamba nti okwawukanako ne omugenzi Segirinnya Helen aweereddwa ekitiibwa. Ne lwaki Helen yaweereddwa ekitiibwa nga tetunaba natuuka ku nsonga za mukyalo oyo? Helen yaweereddwa ekitiibwa olw'ensonga waabaddewo okuwuliziganya wakati wa paalamenti ebadde emuvunaanyizibwako eri ng'omubaka, naye nga tannaba kutuuka mu paalamenti ayina bakama aba abamusindika be ba NUP. Nga tannaba kutuuka mu NUP ayina bazadde be gye yava. Kakati gano amasiga asatu gaabadde galina okukwatagana. Okwatagana wawulidde sipiika ng'ayogera nti ne miitingi ezaabaddewo okusinkana abasawo mu ddwaliro, ROP yabaddewo okukiikirira ekibiina n'amukiikirira ku b'oludda oluvuganya gavumenti. Taata w'omugenzi yabaddewo kubanga ye kazaala mwana, naye ne paalamenti emuvunaanyizibwako eri gy'atuula okuteeseza abantu b'e Kalangala. Bano baatudde ne baba nga balina eddoboozi limu. Kyova olaba okuziika kwabaddewo nga kwa kitiibwa. Nti bwe watunuulidde mu kuziika e Luweero walabye nga paalamenti yasindise abasirikale baayo oba abaavudde mu gavumenti, naye si be baatutte omugenzi. Ate NUP bafuuti soja be baasitudde omugenzi okumutwala mu nju ye ey'olubeerera, naye nga bamusitudde ng'aba gavumenti abaabadde bakuba bbandi n'abakutte emmundu zaabwe be bakulembedde. Olaba nti waabaddewo enkwatagana etalimu nkusindike awebale nnyo. Olaba aba gavumenti Fedro Ssekikubo waali, olaba aba gavumenti bakutte ekifaananyi naye si be basitudde mayiti. Waabaddewo okuwuliziganya okulungi okuviira ddala munda mu paalamenti omubaka gy'abadde atuula okujja ku kibiina ekyamusindika mu paalamenti ne bazadde be abamuvunaanyizibwako ng'abamuzaala.
era ne kikkirizibwa nti wali mu kuziika ku lumbe fulaga ya Uganda eneebeerako kubanga mubaka. Naye bwe baatuuse eri ate eya NUP yabadde nsaale nnyo, ne wano NUP omukolo yagukoze ng'emuvunaanyizibwako. Kino kyakoleddwa kitya? Baatudde ne taata n'akkiriza nti omwana abadde wa NUP. NUP yeyina obuvunaanyizibwa ku mukolo ogw'okumuziika. Paalamenti gy'abadde akikira naye ekola omulimu gwayo. So, wabaddewo okutegeeragana. Now, entegeeragana eno tuddayo ku bigambo by'omukyalo oli. Helen ababaka bakkiriza babateme emitwalo 55 gigende eri obulamu bwe oba abaana be, si bulamu bwe naye gigende eri omwana we oba oliawo ne famire. Ababaka ne bakkiriza. Bwe bakkiriza kyakoleddwa. Ku Ssegirinnya njagala omukyalo ono tumuyambeko. Abajjukira obulungi enfa ya Helen n'enfa ya Ssegirinnya byawukana. Ssegirinnya yalwala. Obulwadde bwe yalwala ne buyingira namwo okugamba nti yaweebwa obutwa. However, abalala batugamba Ssegirinnya yalina obulwadde oba bwali bwa kibumba oba ki, naye yalwala. Era mu kamwa ke n'agamba yaweebwa obutwa. Ssegirinnya yasibibwa mu kkomera. Ssegirinnya beegayirira sipiika, bajja ne beegayirira abakulembeze. Maama we n'atuuka n'okwegayirira General Museveni, omwana wange bamutte agende afune obujjanjabi. Ssegirinnya ne bagaana okumuta. Ssegirinnya n'avundira ebigere mu kkomera. N'avunda n'atuuka n'okuyimirira n'alaga omulamuzi. Ne bagaana okumukkiriza. Ssegirinnya n'agondera ddala. Kakati okufa kwa Ssegirinnya, Paalamenti yakwatanga ssente gye yagendanga ebweru okujjanjabwa, yakwatanga ssente n'ezisasula. Ne NUP, Ssegirinnya bw'amala okufa, biyingiramu omukono omulala. Mukono ki? Twalina omukono ogwa NUP nga ye muvunaanyizibwako, ago mazima. Twalina omukono ogwa famire, ne twalina ne Paalamenti emutwala. Bwe bamala okugenda ewa mu Paalamenti yalina okukodineetinga n'ekibiina okumanya enteekateeka. Ekibiina kyalina okwogerezeganya ne famire ya Ssegirinnya. Lwaki ekibiina kino kye kyogerezeganya ne famire? Kubanga yava eri famire ye, then najja ku NUP, NUP n'emusindika mu Paalamenti. Then coordination yalina kuva ku kibiina kye, bakole enteekateeka ne Paalamenti ng'ekibiina kirambikibwa famire. Kakati obuzibu obwali mu Ssegirinnya bwalimu bannakigwanyizi. Nti twalinawo Mpuuga, era tugenda okwesanga nga tulina emikolo ebiri. Tulina ewaka wa maama ewaali mayiti ya muganda waffe Ssegirinnya, nga tulinayo ne mu kisaawe Mpuuga gye yali ategese. Maama ne yeesanga nga talina kigambo kisembayo ku mwana we, buli omu ng'ali mu mukozesa. Era bannaye tuddemu kino tukyogere, obwavu kibi, n'okwagala okubalira ebintu ku baana kibi. Maama yalemererwa okuyimirira agambe nti nkolagana na kibiina. N'akolagana n'Empuuga, already yali ava edda mu kibiina ng'ebiruubirwa bye birala. Oba mu nfuna kyentegeeza, omukyalo oli ye kyayogerako. Ogenda okumaliriza ng'ekibiina kiringa ekiri mu kumanyiirwa.
nga tolwedde kyatoba n'omuntu eyali akyagala ku mutima nga yalaama n'okulaama bwe mbanga nfudde pulezidenti wange Kyagulanyi mumuwanga omukisa n'ayogera ne walyogera yekka obudde n'abumalako kyali mu bigambo bya mugenzi kati nga bakulaga nti ate eno mpuuga yayina byategese ebibye maama n'abeera wakati mujjukira n'essimu yakubirwa maama omukolo ne gukyankalana NUP negate mugenda tunyigira mu ttooke bino bya Kibuli so Sseggirinya walemererwa okubeera ng'aziikibwa bulungi baki kye bataamukolera yajja mu paalamenti omukyalo oyo baayogerako paalamenti yagaana n'okujjula ne baminisita abalina okutuuka okulisiivinga bode ya Sseggirinya baatuuka yatuuse dda abamu tebajja n'abamu baabakubira amasimu nti bannaye tuswala kati ono baaliko baayogerako so enfa ematalinga abantu balina obusungu Sseggirinya mwamugaana okugenda mu ddwaliro naye ng'atazze ng'ayogera nti bampa obutwa Sseggirinya yali kabwanango ne gavumenti so omukyalo oyo ndowooza byayogerako butamanya tuyinza okugamba obutategeera n'obutamanya amanyi naye obutategeera ye yazizza Sseggirinya neerabira nti bino ebintu bibiri byanjawulo ayina busungu bwe ku kibiina n'abakulembeze nene bw'oba oyina obusungu kirungi n'otunuulira embeera eyabaddewo mu bintu ebimu before nga tonnaba kuvaayo kwogera ebitajjansa ayogedde ku kya ssente NUP gavumenti yagiwadde ku ssente sisuubira nti gavumenti yawadde NUP ssente gwe waziwuliddeko angoberera nze sinnabakiwulirako Mwami Museveni lwozaddeyo miliyoni 2 paalamenti yakutte miliyoni zabadde meka 10 meka sipiika n'agamba agenda kuweerera omwana paka mu senior 4 ne bayisaawo ekiteeso eky'emitwalo 55 okugitema ku buli mubaka nasembeyo nga Theodore Ssekikubo yakakuŋŋanya miliyoni 3 bino ebintu birina enjawulo so omukyala njagala tumuwummuze ebbali kubanga ayina busungu bwe bw'obanga omutunuulidde mu kifaananyi kye watuwadde yabadde ne Luuswa Luwemba era osobola okumanya nti bw'aba ayogera n'abo bonna bakipingamizi tobasuubira kuvaamu kirungi sijja kugamba kyamagezi tuveeyo awo yoyo omukyala ali ne Luuswa byayogera mu biwulira bonna bali awo kuyege tetya ssabo tuveeyo tugende waliwo omukyala beyatabukidde abasawo I think ne mu program gye twakoze ne Dr. Prosper twayogedde ku nsonga eno ne program zenkola emabega okuva ku omubaka Helen we yafa nzize njogera ku kintu kino ekyobuteefiirayo bw'abasawo malwaliro twajjirwa amasimu malungi gano agaseereza naye nga tewasanze musawo ali ku ssimu bannanga akikumalako mukyalo ono yabadde ayogera ku bye yayitamu abigamba ab'ebyobulamu njagala tufune akatambike nakafiira omwana omwaka gumwe mabega abasawo bakola mu ICU mbasabira mukama abatwale nga temuwulira katonda wange abasawo bakola mu ICU naleeta omwana wange nga yeetaaga oxygen abasawo mwadda ku ssimu omukulu wa ddwaliro mbadde nkusaba obanga yogera nga mu Luganda kwanza saasoma obadde simanyi beyogera naye yogera nga mu Luganda osobole okukakanya abantu bano tuyina obulumi wala batugenda tujja kujja mulago pasi nga Museveni yaze alagisi mukwate ekintu kino tuyina obulumi malwaliro tebulirya gavumenti si wano wokka baagaana okukola ku mwana nga yeetaaga oxygen nze sajja wano nti nali mbuliddwa nali ngeze kwa Ebeneza
ne banga mulago yalina okuyamba omwana wange wa myezi 8 abakyala mwadda ku ssimu nefuluma eddwaliro ndekawo bba wange omwana wange yafa muyita Joan Nalubega simwe mwamuto osanga mukama yali teeka yakola ki yakumutwala naye mutuyisa bubi nnyo ab'emulago ate bwenze esanza wali omukyala ng'agenda kuzaala nangamba Naalongo nyamba wogula akaseke wamwagala omukyala ngende munone wali kyokka omukyala agenda kuzaala naye akaseke bamuteekamu alina kumala kagula bakyala mwe muli bazadde ate badokita abaami mwe temukiina ekyanjagala okubuuza lwaki mwajjawo ekyemisana ku balwadde bateesobola ne babanga tebali empeke ziwonya omuntu bw'onompanga Naalongo nimufuna mpola nemmira empeke nyinza okubeera n'obulamu banaye mutuyambe olekatukabya mumayera mwe muli bazadde. Ebigambo ebyo bikulu kuba bya bulamu. Oyinza okusanga nga naawe alaba en experience wali ogiyiseemu. Naddala abakyala abagenda okuzaala eyo. Kiri mu malwaliro kissa kineggula. Kiri mu malwaliro kissa kineggula. Omukyala atuuse n'okugamba abali mu ICU. Bafe. Naye nga bulumi. By the way nange neebuuza. Omanyi malwaliro ga gavumenti baawanga abantu ekyemisana. Ki ekyabaawo? Oba mwe mugenda mukifuna? Olaba empeke emu ebula ate bafuna ekyemisana. So omukyala abadde n'obulumi bwe ate nga ndowooza si yekka yabuyitamu. Bangi babuyitamu mu mbeera efaanana bw'etyo. Njagala tuveeyo tugende eri Chairman Nyanzi, muntu wa watu era nga mukadde kano. Chairman Nyanzi ali mu kaseera koyinza okugamba nti kazibu ddala oluvannyuma lwa soko tuwa katambi ako kennyini tukawulire. Eyo ye paredi Kanaaluzaala etadde baganda baffe mu kkomera. However much waliwo n'abatajiriika ate nga bali ku misango gya paredi eyo. Olunaku olwajjo twafunye okumanyisibwa okuva eri balooya. Baganda baffe baleeteddwa mu kkomera ne bammibwa bail. Twayongedde okufuna okumanyisibwa nti gavumenti eteekateeka abajulizi baayo begenda okuleeta okulumiriza baganda baffe abagambibwa okubeera nti bakola gye bayita unlawful drilling oba dduyiro w'ekinnamagye. Looya n'akawaŋŋamula nti ku bajulizi ba gavumenti kwe kuli Chairman Nyanzi. Soko tuwe ku looya. Muzibeera giganye olwaleero ng'agamba nti tewali kipya kye tuleese mu kusaba kw'okweyimirira kuno era ng'agamba guno omusango public gulinamu interest y'amaanyi tebasobola kuta abantu bano bagende bataayaye nga bwe baagala ate nga public eyina kyeyagala okumanya ku musango guno. Na musango bagwongezayo mpaka nga 15 omwezi ogwokutaano tujja kukomawo wano kuwulira abajulizi ba gavumenti. Era gavumenti egambye egenda kuyita abajulizi babiri omuli omusirikale wa poliisi Soma Armstrong ne Chairman Nyanzi Fred Sindama. Abajulizi ababiri bagenda okuleeta kola olunaku nga 15. Bye byabadde ebigambo by'olunaku olwajjo. Then byasparkinze debate
ku mitimbagano nga bw'otuuka ku X eyo kissa kinegula chairman Nyanzi ya trendinze nga bw'ojja n'okaatinga across eno ku Facebook Kabaka Mwanga nga yavuga then awo wonna twabadde tulinda statement ng'ebibuuzo weebiri lwaki chairman Nyanzi anaayimirira atya wali ng'alumiriza banne nti abaaye ddala kituufu mwaliko ku parade naye avuddeyo n'ekiwandiiko naye nga tannavaayo n'ekiwandiiko era twakutegeezezza olunaku olwajjo nti yali kusanyuka TV n'agamba eggwanga nti bwe baamukwata baamugamba ayogere amannya g'abaana bali ku parade era ne bamubuuza wagawaayo n'abuuza why not lwaki sayina gawaayo era kungu n'amubuuza ddala kyali kyetaagisa tewaba exposinga that only statement nagawaayo eyinza okubeera nga gavumenti tekwebuuzizzaako naye ekyo kyokka kyokka kye wakola esobola bulungi nnyo okuleeta ng'omujulizi Mogani oba okiraba just gwe wekka okuvaayo n'ogamba nti nagawaayo ekyo kyennyini kye wawaayo esobola okuleeta n'okakasa nti be wawaayo ddala baali ku parade kaka chairman Nyanzi avuddeyo n'afulumya ekiwandiiko mu kiwandiiko ky'afulumizza asambajja ebyafulumya olunaku olwajjo agamba bino byonna bamusibako matu ga mbuzi kumuliisango njagala katono nnyo tetugenda kukigendamu kyonna but tugenda kukyetegereza bw'obanga wekkaanyiza chairman Nyanzi yavuddeyo n'agamba nti bino bamusibako busibi state eri mu kubeera ng'emusibako busibi byatamanyi era byatategeera chairman Nyanzi agamba nti bye bagamba mbu simanya abantu baparticipatinga simanya mu unlawful drilling simanya military drilling biki agamba ekisooka nze sirikodingangako statement yonna ku bintu ebyo ne mbadde nkugamba wali nti yavaayo n'agamba yawaayo amannya kakati bamuyise ng'omujulizi agamba talina kyamanyi agamba talina kyamanyi gavumenti eri mu kubeera ng'emusibako busibi kino ekya simanya okubeera omujulizi agamba nti nakwatibwa nawambibwa n'entokyalingibwa era n'entulugunyizibwa eby'ensusso oluvannyuma lw'okunkwata bansuula ku street era bino kooti byevuddeyo simanya bikisamu agamba sibimanyiiko mbwe ebyokujja ng'omujulizi nze sibimanyiiko era agamba obuyinza obwo kooti bwe yakozeseza yandibadde ebukozesa kubeera nga eta baganda baffe chairman Nyanzi ayongerako n'agamba nti bino bintu bipange ebyokulabika ng'ekibiina ekya NUP kibeera targeted n'abakulembeze baakyo ebyokubeera ng'omujulizi sibimanyiiko era yasaba kintu kimu kooti mu kifo ky'okudda mu bino byonna
etebuti baganda baffe kuba tebalina musango gwonna. Tebalina musango gwonna. In summary, Chairman Nyanzi yeegaana okubaako ne kyamanyi, of course bingi, naye njagadde nkusiigire ekifaananyi n'okugirayo ye kikyagamba bino tabimanyiiko. Agamba ekisooka talikodingangako statement yonna, ne bwe baamukwata tebaamukozesa statement. Talina wonna wali statement. Talina kyamanyi ku by'okujja okubeera omujulizi. Naye nkugambye, bw'aba nga yayimirira ku TV n'agamba nti ddala kituufu, nawaayo amannya ag'abamu be nnali mmanyiiko, abasajja basobola okukuleeta. Kuba katwebuuze, teyakola statement. Morgan si bw'agambye nti teyakola statement. Amannya yagagamba ani? Kuba teyakola statement, amannya yagagamba ani? Era ani yagamusaba? Kituufu basobola okubeera nga talina statement yonna ku poliisi, naye ekibuuzo kiri nti ani yamusaba amannya, ye yagagamba ani? So abyegaanye, era avuddeyo n'agamba ajja kuba ne press conference mu kiwandiiko ekyo, mu statement ye agamba ajja kuba ne press conference mu bwangu, ayongere okubeera nga ategeeza eggwanga ku nteekateeka oba ku bintu ebyo tabimanyiiko era tabitegeera. Weewaawo bye bivaayo, ffe katulinde bulinzi. Naye ggwe omanyi bwe eno era tuba tetujja bbirawo kubanga baagobayo bannamawulire. Omanyi kye kitegeeza? Kiwulikika na bitategeerekeka nti Chairman Nyanzi ali wali alumiriza Eddie Mutwe. Gavumenti neeba ekutadde mu kaseera akazibu, naye nga ky'oba omanya yasobola okubeera kituufu yawambibwa, yatulugunyizibwa, yakola biki, naye ani gwe yawa amannya? Ani yamusaba amannya era ye yagawaani? Kikulu nnyo. Kati bw'evaayo n'egamba nti ekulinanga mujulizi, sooka oddemu olowooza ani gwe wawa amannya gano. Bw'onaamumanya n'omanya bwe yali azitowa, oba gwe wagawa yagatwalira ani? Ojja mmanya nti basobola okukozesa ng'omujulizi. Tuveeyo wa Chairman Nyanzi muntu wa watu, tugende buterevu nnyo eri amawulire agatali malungi agaguddewo. Embalala ku Bushenyi Highway nga bw'olengeraawo, abantu 7 bakakasiddwa nti bafiiridde mu accident eguddewo. B'olengeraawo mibiri gy'abantu oba mirambo, tuba twagala okuyonja ku kigambo. Abantu bafudde era abalala babuusewo n'ebisago ebitagambika. Kale nno bw'oba ng'olina omuntu abadde agenda embalala nga yakozesezza oluguudo olwo nga tonnaba mukubira kasimu, mukwano gwange mbadde nkusaba okabake osooke okakube obuuze oba ye atuuse bulungi oba si y'omu ku abo 7 abafunye obuvune ku luguudo luno. Obubenje bwakomyewo era bweyongeredde ddala. Kale nno kijja beera kirungi bw'okubirako. Njagala kusooka kubeera nga nkufunirako ko wano katono nnyo, katono nnyo ku bikwata kabenje kano.
Abantu 7 bafiiriddewo Mbulaga, 2 babuuse n'ebisago ebiri sirias mu kabenje akaguddewo Rushara, Kabwohe, Kumbalala, Bushenyi Ayuwe. Accident ekedde nkya y'olunaku lwaleero ku Saturday. Ebaddemu emmotoka Toyota Fielder. Ennamba ne bagiteekawo. Ebadde eva e Bushenyi ngedde e Mbalala. Annange. Ba victims kigambibwa nti babadde bava mu overnight oba mu kusaba okw'ekiro okwabadde ku St. Rose Catholic Church. Abagenzi n'abo abafunye obuvune kigambibwa nti babadde bava mu kusaba okw'ekiro. Morgan, Mukama Katonda abava okusaba basabye batwala aba akikoze atya? Kubanga abantu abakusaba emisana n'ekiro oba basaba ne beerabira okwegayirira n'okusonyiyibwa. Anyway, so ebyo bwe bulamu, bafudde. Kitalo nnyo. Kitalo nno ddala. Kitalo nnyo nnyini ddala baganda baffe okubeera nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Anyway, tuveeyo sayidi zeeyo, Mungu abasaasire ebyabasobako bonna. Katugende ndowooza ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo omuvubuka gwe bayita Masuudi. Masuudi ate alaba Masuudi mu 2020. Masuudi ono baamukuba ku nnaku z'omwezi 18 ne 19. Era bwe bamala omukuba Masuudi ono yasitulibwa n'atwalibwa mu ddwaliro ne bamusuula mu mochare gye bateeka abafu. Wabula omusawo aba ayitaayita agenda okulaba omulambo ogusitula emikono, kwe kuyita banne nagamba neno waliyo omulamu. Masuudi bw'ataasibwa ne bamuggyayo, naye okusinziira ku sitoole Masuudi ono abasirikale baamukuba ne balowooza nti afudde, naye era basigala balondoola. Bwe baakitegeerako nti yali azza engulu, mbu waliwo olukwe lw'okwagala okumuggyawo olw'ebikolwa n'abasirikale bye beeyisaamu. Masuudi ono batandika okubuuza ku bantu be, yooyo kakati ate ebisingako awo tuyinza obutabikuwa olw'enfaanana. Masuudi ayimusibwa okuva mu bafu. Addayi, waliwo abantu abamu nga Katonda wange okubawo kwabwe nga kisa kya Katonda. Masuudi atandika okujjanjabwa, wabula mu kutandika okujjanjabwa ate waliwo okwagala okumumiza omusu. Ne bayiya engeri gye bamutetenkanya Masuudi ne bamufulumya eggwanga. N'agenda mu nkambi y'ababundabunda eyo gye baali n'omugenzi Alexandria Marinos. Bw'atyo gye baamupangira musajja wattu okufuluma eggwanga ogenda mu America.
kakati mu kumupangira of course NUP ayinamu omukono ne bannayuganda abawangalira Bulaaya era abawagizi ba NUP. Waliwo omukyala awo Kyagulanyi Ssentamu gwatulaze agamba nti ye yayambako Masudi era yabadde nga mujjanjaba. Masudi agenda ku operation. Njagala tufune ebigambo okuva eri omukulembeze then today. Guess who I have? Luzige Masudi. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Wanaye neyongera okutwala omukisa guno okwebaza taata nze ndi naye wano mu America. Ate yatusaba Allah yamusobozesa okubanga aliseeko era mukulisa akalu kayise mu 26 January. Naye baganda bange kyembasaba tulemereko nate era temusa mukono. Amina. Tujja kuwangula. Amina. Njagala in a very special way okwebaza mukyalo ono Comrade Dorothy Lubowa Stewart webale nyo webale ddala webale jangu Masudi badde jange kyebaza mukyalo ono yalabiridde Masudi kuva ku effort y'okumujja Uganda okumuleeta wano. Masudi bagenda mulongoosa soko tunyonyole. Yeah, Masudi mazokulaba abasawo, the whole entire team is put up. Very soon agenda ku reconstructive surgery. Tereza embeera ye omusabire agiyitemu bulungi. Mwebali kusabira Ashraf Kasirye bamulongoosa bamubajjira akawanga akapya era kati mupya ono Luzige bagenda mubajira oluba olupya addewo. Mwebali kwagala nsi yo, mwebali kutuwa kyakulabirako ky'obutagwa mmanyi, mwebali mwena abawagira abasupportinga babaana aba struggle, mwebali nnyo mwebalire ddala Katonda ajja basasula nammwe mulwana mu ngeri yammwe. Mwebali nnyo mwena abatusupportinga, mwena abatuyambako, mwena abatubudamya, mwena abatuwa ekyokulya, abawa abaana amafuta, abayambako abantu bonna mu struggle. Mwebali nnyo mwebalire ddala nammwe bwe mutyo bwe mulwana era muli bazira. People power, our power, People power. NUP, Everywhere. everywhere. Okay, kale. Ye Luzige Masudi bwatyo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate aterezebwa oluba. Oli ye bamubajjira kawanga Ashrafu kati ono oluba lwe balina okutereeza. Bannange. Mu ngeri yemu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyali munda mu ggwanga erya America olunaku olwajjo yasinkanyeeko ne ba artist. Yasinkanyeeko ne ba artist bannakatemba bazannyi ba firimu bayimbi abaava wane wake Uganda ne bagenda okubeera nga banoonya green pasture okulaba ng'obulamu babutereeza mu ngeri emu oba endala. Yabasinkanye ne bawayaamuko ebigambo ebiwerako era nandyagadde owulirize. Yabatottoledde n'ensonga lwaki yayingira ebyobufuzi n'abanyumiza kumpi. Omwana w'omukulu omu ze yamukuba ku kiraabu. Emboozi eno ebadde enyuma nnyo, enyuma okuwuliriza. Bino byonna yabadde abigamba ba artist but ng'abenfasizinga okubeera nga tebeerabira waka. Si kyokka yabategeeza nti eno ye gyali, destination ye oba entuuko ye eri Uganda, era akakasa nti akomawo. Njagala tulabe emboozi eno. If you are lucky to die, you won't face tomorrow. But if you are unlucky to live, and most of us want to be unlucky, to be facing 5 years from now, to facing 10 years from now, there will be 2036. Yongedi abantu bato yongedi wono ba America wono be na Uganda wono ba naye that time will come. So gatunira nyongedi je face nga binegendo. But among the conversations we had, they started more comfortable na artists. Ni mbera je tulimu
sife ngaba artist naye tuli mu ngenzi tuba artist many times tubeera shielded ne bwaba wakabi otya artist kyekwanguira okutuuka ku general gondi minister gondi etc you know so we can very easily be you know cautioned from kumbeera eriwo nabanyumizaako story nze engeri gye getting involved in the politics of our country saabiriimu like anybody else nze nali loodi nz'omu ku ba artists ndowooza abaali baamalayo ennyo nga mbeera kugali amaato ge baayogerako era eyo that's how I managed to befriend these other guys naye n'eryato eryakabi naligula ku vice president wa Uganda ebiseera ebyo bamuyitanga Gilbert Okenya. It was a luxury boat zirimu bedroom, living room, kitchen, bathroom, whatever. In Uganda, that's 15 years ago. Yes, see more than that. So to sink an area, when you go to the left, you bump into Sudil, into Saleh. I say, what's that? Hey, you are moving on. Truly exciting our artists. So we relate with them. Somehow, we change shielding from the rest. For Vietnam Club, we just told us to make a Juma Sayiko. We just told us to make a Juma. So, if it happening, guy, only shielded. Injustice is a quarter coco. Wala wa boda ngavuga ulina jaimbo kuna mukubaka cha kugocha. Oseka ose sikwate chikwata ko. Until this one day. Tutwali cha yomba ne roni bato nyarona ngira nako. Bali kane bachikuba ko club. Ona ko rona lina kagula escalade yangi. Very fast 24-inch wheel. Nanyingide mu club omanyi myaka ekyo. You're 25, you are accomplished. Abakyala nga bobamanyi nga batenga nange simenyeka bitoke bebuja. So ninyingira mu club, mujukira nagirekanga etokota. Rimu zi spinning, otekako n'omwana mugamba bwe ziba zirekeddawo spinninga, genda oyongere zi spinning zirenga zeetoloola. So noyingira mu club, mba nfuluma, nvimba, kumbe waliwo kyali yanyize nnyo. Bimunyiza byenvimba. Ningira kala escalade na ine chali wange Nubian tugende mu dropping wali kama cha neyongereyo kaina ja na konko na ku dinzela ngoko ni seda lwamu nga yes bila usirapo nenda ko biwine chiwa 15 years omani what nemfuruma musomese Bena fulu manager piece manager take up first. Nanyongero liyola kati awo ne boba bondi otya. Nitandika kuizo ninge ne mugamani. What's your problem? Mukubira ki? Nangamba lwacho yeraka. Tomanyi ngwe nense ina banyani. Nanyongero la he had a gun in his hand. Baba unsabi bajja awo kuwajirwa. Baka afande musoni we abade tamanyi. The best I could do is sit in my car and drive. I'd be humiliated. Yeah, desire ya kukakanya. Unavimba chiwani. And he succeeded. Kachamani zikacha agasa katanse kwa isabongo. Navuga uvuzi. Ningenda uvude club Angenoa. Ningenda ku Lumpita ku Siriki ningenda ku Jinja Road Police. Just nearby out. Mukulopo musango. Nituka mukazi yebase nzuka. Abantu na counter. Madam, I'm here to report a case of assault. Yes. Bandika wawandika ya there's a guy kubana kuwe simu nembuza ya nyoyo. Wambulire nyanyawo. Bacha akola report yeyo. Sababu sirikale bagenda basobola mu apprehendinga bwa bagenzi nga basatu bana batano wadalina pistol. You can't abuse a gun like that. Banchali awo nendo kulaba kamotoka ka corona kaja kapaki ngomo nituna yebweru kuba bobera kujinja road bosobola kulaba omulyango wa park zabali kujinja road muli baziba misango mmanyi. So tunula gaya fuluma gula botu ye
akwata gayi amujjayo nga waliwo bweda ali mu bbuutu amujjayo amuleta halo detain this idiot ngayi natuuka n'atumye naga gwe oyagala kiwa oze kulopa sama yabudde netambula butambuzi nenvaawo. So imagine that humiliation. For me, that was a major thing in really happening. Nevuga nevao nazikiriza kati ndi defeated. Na tena loze bintu bingi but for some reason nagenda ngwesali yangamba you deserve it. Nagenda nzijukira abantu bameka bebatulugunyiza abantu bebakoze ekyamu nga nsirika oyo amanyi so many other stories zituyinza obutanyumyako kati the things ababali powerful bebakola abantu ababulijjo byonna nali tebinkwatako kuba tekituuse ku nze yali wake up call yange nga buli omu bwafuna wake up call ye nga be bali mu kumenyera ebizimbe be bali mu kufuna wake up call ng'abo abasajja bakulu abo ababadde bamanyi bali comfortable bali positioned mu government ya Museveni bali mu kufuna wake up call go batidde omwana go bakoleze ekino go bawambidde muganda we n'ebirala. So that is how I got charged up. Era getting involved in nsonga zino naye abantu abalala bangi. So that as an artist I'm drawing into this. Batanafuna wake up call yo obeera very lucky. Oba wagifuna then you better act to it. One thing kept leading to another. Kuba soka biyimbako byogerako until winalaba nti why byogerako bwogezi. But don't you think it's better to step there and speak these facts from a platform where they will be heard? Parliament. Of course, over time, we will be opening up Mbongo Bange. Most importantly, the fact that Tokuse, the artist, the fair Bongo Wanga, the Wamuchagala, the Matamuchagala, Muni Badembe, Okwitaba Siru, Okwitaba Gez, nature of Katona Chitua. I always like to quote this guy, Gobaita Makas Gabe. Yagamba, a civilization is not complete without its art. They're not defining art. Art is the highest form of expression of human intelligence. Art, the highest form of showing human intelligence. Look at their art. Look at their creativity. Edda munange ba art ensinga yakatandika. Edda ba artist bebaali abakabi aba Sophocles bali ba artist. William Shakespeare yali artist. Aba Leonardo da Vinci bali ba artist. Chinua Achebe, Wole Soyinka bali ba artist. The either singers, playwrights, poets, actors, etc. Nebali ba artist ngaffe naye yasobola okukonvinsinga nti oli musiru ne bwoba gw'omugezi asembayo ate olaba batukonvinsinga nti siffe ba original human beings naye nga science ne history yona alaga the cloud of humanity is Africa. So basobola okukonvinsinga ne bakutunza kyotagala kutunula.